Abuterevu ku Celebrity Track Extra UG omugoberezi waffe omwaka gubadde muwanvu kutuukira ddala olunaku olwaleero nga tugenda tuguwumba mpola mpola ebingi bituyiseemu bingi bibadde bingi okutwalira wamu naye nga njagala tugume nti 2022 tusuubire nti ajja kubeera mu jaba wansusso ebyesanyu bijja kuba bingi amakungula gabeere mangi okutwalira wamu olunaku olwaleero nga tugezaako kutuuka mu nnaku enkulu za December wa Christmas ono abantu bangi naddala balina obusobozi tusobola okukwatirako abantu abatalina busobozi mu bitundu ebyenjawulo gye tuwangalira naddala okubalabika nti nnaku enkulu zino baziyitamu nga basanyufu nnyo bafuna ku ssanyu erya Ssekukkulu lye tuyimbako bw'obanga olina okyasobola okukwata omutwalo n'ogula kiro y'ennyama waliwo omuntu oyo atasobola kukwata mutwalo ogwo gula kiro y'ennyama n'okufuna kannakati ako akasiikesiikeko weewaawo nga talya nnyama olunaku olwaleero omuyimba Spice Diana olunaku njagala kutegeeza nti tusinzidde wano ku the missionaries of the poor asaidiza wano ebusega manyi ebusega katale akapya ke baakazimba nekuba erikwata erikutwala n'ogattira saidi z'erungujja n'ogenda wuuyo Mengo we wali awo kkubo kwennyini okwo otusinzidde omuyimbi Spice Diana oba muyite Stargal omuyimbi akubye omwaka guno gwonna 2021 okutwalira wamu asazeewo okuddiza abaana bakateyamba abaana balina obulemu ku mibiri gyabwe wano kifo kye tulimu wano ekya missionaries of the poor we tusinzidde okubanga tukwera ensonga zino waliwo abaana njagala camera person wange akulengeze bwe njogera ku baana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe abaana abatasobola kweyamba abaana bali mu mbeera embi Spice Diana n'omutima omugabi nga bwe tumumanyi nti asazeewo okulabika nti ajja agabirira abaana abadduukirira naddala nga tugenda mu nnaku enkulu eza Christmas nga zino abawe ku ssanyu fere tulabye omwaka mulamba n'okutuuka olunaku olwaleero nti abaana bano bafune ku ssanyu lino bafune oba ku ssanyu lya Ssekukkulu fere tusobola okufuna nga tuli ewaka nga tulina kasente nga tulinamu kasente ko n'olabira famire yo asazeewo n'agamba Christmas eyange kan celebrating n'abaana abalina obulemu ku mubiri tulina abaana abalema tulina abaana abatasobola kutambula tulina abaana abalina bazalibwa n'amazzi ku mutwe kwegamba olw'omutima omugabi Spice Diana asazeewo okulabika nti adduukirira abaana bano ku mulundi guno so tumwebaza tukyatambula maaso gye tutegeeze tukulaga embeera nga bwetambudde na biki byabawadde tulina ekijulo ekinene olunaku olwaleero kye tugenda okugabana n'abaana bano nga tulina kuva mu kifo kino jukira tukucelebratinga ennaku enkulu eza Christmas ze tugendamu olunaku lw'omukaaga olunaku lwakuna kigeza tuza olunaku lumu kubanga tuuka olunaku lwa Ssekukkulu olunaku lw'omukaaga so gwe ali eyo Christmas yo bw'obanga olina obusobozi osobola ogyetuusaako olina omuntu gwe waddeyoko oddizaayo ku bantu olw'omutima omugabi ogwa Spice Diana ne ttiimu nene basaze okulabika nti batuuka mu kifo kino batuukirira abaana bano okulabika nti bafuna ku ssanyu eryo lye tufuna mu nnaku eza bulijjo naddala Ssekukkulu ng'eno so muganda wange aliyeko njagala oneegatteko olabe embeera nga bwetambudde olunaku olwaleero tova ku Celebrity Track subscribinga amaanyi go 2021 gadde mangi naye 2022 tujja kuba n'amaanyi nnyo waawo tubadde muno okusomozebwa kungi nga ttiimu naye tusigala tukuweereza wonna w'oli muganda wange ku kamera ndirimu mwenzi bamuyita Brand Kayondo omusajja w'amaanyi nnyo era ennaku zino yagula empale empya n'ekisaati kipya kwegamba Ssekukkulu agitegekedde bulungi so tovaako subscribing tukyagenda mu maaso nkulengeze embeera nga bwetambula Zedivosh Matovu ku lwa Celebrity Track ne ttiimu nnene nnyo tukyagenda mu maaso tovaako mbeere bulungi negattako tulabike embeera nga bwetambula munda wali tugyetegereze bulungi nnyo Manya n'eddoboozi Spice Diana era ndi musanyufu okubeera wano eno mu kifo kino njagala okwebaza Father okumpa omukisa guno Father Joseph Mwami Pasco ne ba brothers mwenna abali mu kifo kino abakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga bagezaawo abaana bano nasazeewo nzije Christmas yange ngirye nammwe kubanga mbaagala nnyo mbadde nkirowoozaako era ndi musanyufu nti Mukama atusobozesezza tuyise mu bintu bingi nnyo omwaka guno naye okubanga tuli wano kitegeeza nti Mukama atwagala era nze engeri emu gye nandyagadde okubanga neebaza Mukama kye kintu kye nsazeewo okukola olunaku olwaleero okujja celebratinga Christmas yange nammwe kyemmanyi ebintu ebisinga byonna tubikola naye tetwerabira Katonda yatugezaawo yansobozesezza nze okubeera wano wendi okubeera nga nange nsobola okufuna akatono kenfunye nga nsobola n'okukagabirako omuntu omulala kubanga waliwo ebiseera we nali nga sisobola nange kwebeezaawo naye olwakisa kya Mukama wendeera nkyali mulamu era okwagala kwonna okusinga kuva eri Katonda once again njagala okwebaza
mwenna abawaddeyo obulamu bwammwe okusobola okulabirira abaana bano. Mmanyi si kyangu, kizibu nnyo omuntu okwewaayo n'alabirira abantu nga bano eno. Buckets of roses, okampeza lukundanti. I like the way you do that. Nafunyana mulungi anyumire suti, atenze nyumira nya boardingi. You belong to me. Then we know musheshe. Sichari single, vala valo sashulo tware. So simple. Muganda. Hey, you know the whole song. Sichari single. And she's so simple. Namkwakuna kasanje. Omutima kankwata okatatu. Reji atutu wetutu. Tutu. Swash Diana. You're the best. You're the best artist I've met this year. No, thank you. Can teach me? I can teach you. If you know how to sing, you can definitely know how to write. It's very simple. I study. I know how to sing. I study in Milka Valley. Where, around here? Yes, that school you have passed there up. If you get time, you can come for me and Balamusiza mwenna, Mukama mulungi, era njagala okwebaza Katonda nti tuli wano olunaku olwaleero nga tuli balamu, kyekisinga obukulu ate obulamu buva eri Katonda. Njagala okwebaza buli omu yenna atambudde nange olunaku olwaleero, media personalities, kubanga ebiseera ebisinga amaloboozi ge tulina gatuyambibwako abantu nga mmwe aba media. Era nga bwe tuzze wano njagala obbasaba, take this message out there for the good of these children. Era nsaba yenna ali alaba vidiyo eno odduukirire abaana bano. Bayinza obutabeera bano naye mu community yo, kubanga nze ndowooza ffe be balina. We tutavaayo ne tubayamba ne tuba, hi my dear, how are you? You okay? All right. So tuveeyo tubayambe, kubanga bwe tutabadduukirire teri ajja badduukirira. Hello, how are you? Good. Nina moto yange egamba nti we rise by lifting each other. Buli we tukwatira awamu tugenda wala nnyo. N'olw'ensonga eyo nebaza company gye nkola nayo ya Lato. They've given me amata gano ge mulaba, baana be tulimu baana bato, era amata kintu kirungi nnyo for the kids, okubazaamu amaanyi n'okubawa ebijimusa. Nebaza management yange, manager Roger, okubanga banzikiririzaamu bye njagala okukola ne bankwatirako ekintu nga kino. So foundation yange yakwaya foundation, olunaku olwaleero nsazeewo nkikole under the foundation, because kye kintu kyempuliriramu emirembe. Byonna tubikola naye ekintu ky'okuba n'obuntu kye kikulu, era y'ensonga lwaki tubaawo nga tuli balamu. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Christmas yange ewedde, cause this is what matters. Kino yagadde okukola for Christmas, celebrate it with these people, cause bangi nnyo babeewala babasindiikiriza.
naye ng'ate buli muntu nze ndowooza deserving okubeera omusanyufu era asaana obulamu. So mwebale nnyo mwenna abasazeewo okujja to celebrating Christmas olunaku olwaleero with these children. Era nnyongera obbasaba nti bambi reach out n'ekitono kyonna ky'oba osobodde to them or to the nearby, bonna bakuli okumpi. Thank you so much, Father. Father, mwenna ab'ekifo kino, the brothers, I was so touched when I went out there okulaba gye basula nti bisaana omuntu alina omutima omugumu. What I know abantu abakola ekintu kino, they are not paid to do this job. Kwagala kwa Katonda n'omutima gwabwe okusalawo okudedicating obulamu bwabwe eri abaana bano. So mwebale nnyo the brothers. Nina abavubuka abato bendabye wano. I've met the guys. Bandibadde obulamu bali ku TikTok oba social media like him, but they chose to come here ne baserving abaana bano. Thank you so much. Era nsaba take on that spirit kubanga obulamu bwaddala wano we buli byonna tubikola naye remember there is heaven, there is life after this. So thank you so much once again, Mr. Pasco and all the brothers of this place. Tuli Busega bannange. If you want to reach out to these kids, kubanga nzize wano, but it's not going to be the last time. I want to come back. Tulabye dormitories zaabwe. They need mattresses, they need mosquito nets, they need bed covers. So tulina olugendo lungi luwanvu. So n'abasobodde okunkwatirangako, I'll be very happy because this is something I would love to continue doing for the good of the community. Kyempuliramu emirembe ate nkimanyi nti ne Mukama bino byayagala. So kyonna kyoba osobodde okufuna, remember a giving hand, a giving heart efuna nnyo. So let's be together, tutambulire wamu, twekwatireko. Thank you so much. Thank you. May God bless you. Thank you. Three, 2, 1, 0. Yes. Okay. Thank you. Don't go. I'm going to eat the cake, okay? Yeah. No me queda.